Ab'Egomba mukyaliza ku kisaawe eky'Ekabula Soke. Ab'Ebugerere muli ku kisaawe ky'essaza Entenjeru. Ab'Ebuvuma mugenda kukyaliza Majjo. Ab'Ebutambala mukyaliza ku Kibibi SS. Ate ab'Ekabula mugenda kukyaliza Bakijjulula. Kabula neeyo jjajjange azaala mmange baali bamuyita Daniel Kyobe. Yatumibwako ku Bwalumaama mukulu w'essaza eryo erya Kabula. Era ne mmange gye yazaalirwa eyo nga Ssaabasajja atumye jjajja mwami abeera ow'essaza Ekabula eyo. Kale n'ab'Ekabula muli Bakijjulula mugenda okukyaliza emipiira gyammwe. Mweteeketeeke emipiira gino gisobole okutambulira ku mutindo gwagyo omutuufu. Wabula ate bo ab'Emawokota bongeddemu n'ebirungo. Anti Dr. Lawrence Mulindwa gwe bakwasizza okubeera petroni wa ttiimu. Era Kayima eno nno tayito ow'essaza ly'Emawokota bamuyita Kayima. Kati Kayima ow'ekitiibwa Sarah Nannono akoze enteekateeka ey'okulaba nga basonda ensimbi ez'okutambulirako ttiimu ey'essaza era nga waliyo ekijjulo. Leero si Lwakusatu, ekijjulo kino kyakwosa nkya ku Lwokutaano. Kigenda kubeera ku Jovine Hotel wano okulinaana Popopo Community Center mu Ndeeba. Entegeka eno egendereddwamu okusolonda ensimbi essaza lye zinaakozesa essaza ly'Amawokota mu mwaka guno. Era nga wajja kubeerawo emmeeza ey'abantu 8. Eno mugenda gisasula obukadde 2. Emmeeza ey'abantu 5 mugenda gisasula akakadde 1. Ekijjulo kino nga bwe gambyeko kyakwosa nkya kuba bwe nagamba ennaku z'omwezi kiyinza okukubuzaabuza. Ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi guno, naye kwe kwosa nkya egenda kubeera Friday. Era ng'ekijjulo kitandika ssaawa 10 ez'olweggulo. Abayimbi ab'amannya bagenda kubeerawo n'endongo Kakundiiri. Mujje mudigide, mulye, musisinkane bannammwe bwe mwaludde okulabako, naye ate nga bwe musondera essaza lyammwe ery'Amawokota nammwe bakoddomi baabwe oba mwe muwaayo oba be babawa babagambye mwenna mugweyo musonde ensimbi mulabe nga Mawokota esobola okubeera ey'omuzinzi mu nvuganya ez'omwaka guno. Akati ne FUFA wano oyongera okugisaba. Eno emipiira gino egy'amasaza n'emirimu gye gikoze weesanga nga kumpi giringa egibuutikidde Big League, nga giringa gye gisinga okuvaamu abazannyi abajja ne bakuba ate mu Premier League. Jjukira abazannyi abakkirizibwa mu mateeka ag'emipiira gino egy'amasaza balina kukoma ku Regional League oba gye wandiise 3rd Division okukkirira eri wansi. Naye FUFA ndowooza tournament eno ke kaseera egirowoozeeko mu ngeri y'enjawulo. Kale wabaddewo ebibadde bikolebwa kuweereza bali freeze oluusi bawaayo emipiira n'abakungu baabwe bajja ne balaba emipiira egitali gimu ku bisaawe bitali bimu. Naye ndowooza gyandibaddeko engeri gye giyingira mu structure ey'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Waakiri ne we gifuna status eya grassroots, ekyo nakyo kiba kikulu nnyo. Wadde nga ttiimu zino ez'amasaza zikyalina okusoomoozebwa olw'okuba nti nno tezibeera na bazannyi baazo ba bwannannyini. Abazannyi bano weesanga nga bwe bamala okusamba emipiira gy'amasaza baddeyo mu kilabuzi zaabwe. Y'ensonga lwaki amasaza omuzannyi bw'avaamu ng'amasaza ge gamwanise n'afuna kilabu gy'akubiramu, essaza weekanga terina kirifunyeeko. So newankubadde nga mu transfer matching system eya FUFA amasaza tegayina we galabikira, naye gasobola okuteekebwamu mu ngeri ey'okuba nti lwe lwaniko, kubanga abantu batono ddala abettanira okulaba liigi ezo eza wansi. Olaba Premier League yennyini gye batalaba, ne Big League bagiraba bbalirirwe. Kati ate olwo Regional League, ate olwo Division ey'okuna oba ey'okutaano. Kati awo omugundo ogwetoolodde emipiira gino egy'amasaza guyina engeri gye gugatta ettoffaali ku bazannyi bano okulengerwa
kati Ssekiganda wuno tavudde mu vira wuyo tagenze Rwanda alabika agenda kubira mu timu ya APR naye nga yomu ku bazanyi abazze bava mipiira gino egy'amasaza kasooka nga gitandika emyaka 20 egiyise okubira ddala kuba Tony Mawejje abatandika Billiona Bajime Kakooza Kacyanga ndowooza abessese mumujjukira yajja n'abasottera ku bantu wakati kati awo okujja okuyitiramu ddala kuba Emma Okwi abawangulira Kyaddondo emipiira gy'amasaza mu 2008 ne bayitiramu awo ne bagenda bakuba omupiira ogw'ensimbi ne bakubira mu Cranes kati abadde na Captain Mulamba bazanyi bangi ddala muli olowooza nti nno wandibaddewo okunyonyogera okw'enjawulo emipiira gino emirimu gye gikoze kugwandinyonyogeddemu abakulembera omupiira ku levels ez'enjawulo n'okuteekawo ekirowoozo ekiyinza okulowooza ku mipiira gino giyinza obutagenda mu layini ya academy naye tusobola okufuna kye tutuuma olwaniko kubanga contribution y'emipiira gy'amasaza eri liigi ya Uganda kwe kuzuula n'okwanika kubanga scouting teams emirimu zigikolera ddala era abazanyi ogenda okubasanga bakuba emipiira gy'amasaza n'okubakumaakuma n'okubateeka awamu bamale babateeke ku lwaniko olunene bwe rutyo olowooza nti nno lwandibadde olwaniko olwo lwebazibwa mu ngeri ey'enjawulo n'olwekyo ensonga eyo esobola okulowoozebwako fufa neeraba engeri gyeyinza ne bwegiteeka mu grassroots kubanga bwe kibanga n'ebimu ku nsonga mukulu Moses Magogo bye yayogeddeko nga bamunominatinze okubeera Federation President ekisanja ekirala nga n'okuvuganyizibwa tavuganyizibwa yagambye nti ayagala football for all buli muntu yenna ayinamu akenyeenya nga ayagala kuba ddiba ebimu ku bigendera bya Moses Magogo byebyokulaba nti omuntu oyo akuba omupiira kati bwe kibanga ye mindset yenteekateeka ya president wa federation muli olowooza nti abo baasanze nga bakuba baba balina okubaako engeri gye balirwamu kubanga amasaza gano gakola emirimu mingi si ga mupiira gwokka gakola emirimu mingi wansi w'obwakabaka amasaza gonna 18 naye bwe gabanga nago geetabye mu lwokano olwa okulaakulanya okuzuula n'okwanika talanta z'abazanyi ate nno gagaba n'emirimu omanyi basasulira ddala oyinza okuwulira omusambi kati transfers zinyooka mu masaza eyo buli masaza tiimu ebeegezaako okunyweza tiimu yaayo naye owulira omusambi ng'afunye sayina omufi bukadde 8 ku bukadde 10 ezo sente nnungi nga zigenze mu nsawo y'omuzanyi nga muvubuka wa myaka 18 ku 2 bwakwata obukadde 10 tebuba bubi singa abaafunyeeko abamulungamya n'abamulambika ku ngeri gy'asobola ozikozesaamu kati emipiira gy'amasaza eyo gye giri muli olowooza nti nno okugitunuulira ekyamuli tekiba kituufu bwe tuba tugitunuulidde ekyamuli okumala ebbanga kati ndowooza kano ke kaseera okugirowoozaako mu ngeri ey'enjawulo naye mbadde mbagambyeko ku mukolo ogw'amawokota ogw'okwosa enkya Kayima enono taito naye nga mu bwakabaka bwebusomamuko waali wabaddewo Kayima nga yaliko kabaka wa Buganda yali Kayima Sendikaddiwa yali kabaka wa 7 bw'osoma ku byafaayo by'obwakabaka bwa Buganda era nga yali mutabani w'omulangira wa Mpamba maama we yali Nakayima akati awo naye n'atwala erinnya erya Kayima ne bongerako erya Sendikaddiwa yabasa abakyala babiri waaliwo ow'Engeye bamuyitanga Naddogo n'Ababinge yali yeddira Mamba naye bw'owulira Kayima omuntu oyinza okubuzaabuzibwa n'ogamba nti oba tugamba Kayima kabaka oba Ssekabaka wa Buganda eno Kayima taito yetwalibwa ow'essaza lya Ssaabasajja ery'Emawokota era ng'aliko ow'ekitiibwa oyo omukyala Sarah Nannono kale nno mumujumbire nnyo okusaba kwe mugende mubeerewo ku mukolo guno omunene bwe guti ogw'ekyeggulo kigenda kubeerako n'emiziki mugenda kusisinkana abantu b'oludda okulabako ate era nga bwe musonda n'ensimbi nga bwe musanyusibwa era nga bwe mulya
Divine Hotel omugendo okubeera okuwosa enkya ku Friday okutandika saa 10 munna bannamawokota n'abalina akakwate ku mawokota ensonga eyo mugirowoozeeko era mugiteeke mu nkola kubanga obudde tebuliiwo. Bwe tuli wano kati waliwo akasiriikiriro, waliwo ttiimu ezirwana okuva mu big league okujja mu kibinja ky'ababinywera, ezo zikyasiitaana. Yo Premier League yayimirizibwa, katugenda kubeera okujjako emipiira gy'amasaza bwe gijjanga twakakomekereza egy'ebika. Olaba nti kaakati wano Buganda bwe buteekinze over empaka zaabwo ez'enjawulo kaakati ze zitokota. Tuyinza okubeera mu kiyongobero ekyo bwe kityo mu liigi okutuukira ddala nga ttiimu ya NEC egenda okutukiikirira mu mpaka eza CAF Confederations Cup ne ttiimu ya Vipers egenda okutukiikira mu mpaka eza CAF Champions League okutuusa lwe banaatandika okukuba mu kaawo pre-season n'okutandika okwetekeratekera empaka ezo. Naye awo wonna ekibangirizi tekiriiwo. Ate kyebuuzibwa zino ttiimu eziva mu kibinja kya wansi nga zigenda kujja mu kibinja ky'abamywera, ttiimu 3 ziyina kye ziyize kwezi 3 ezazzeeyo, zino zi Bright Stars, zino Zimbale Heroes. Waliwo abajja mu kibinja ky'ababinywera nga balina kye bayize kwaba abakkirira, oba kinaasigala bwe kityo nti nno abakasita bano babadde promoted, bali babadde demoted, kale kababeere kakati kasita bano bazze kubanga wete bwe tubadde okumala ebbanga. Ne abaddukanya clubs ku levels ez'enjawulo tewaliiwo nteekateeka oba yakuteekawo misomo oba symposium eyo bwetyo abantu ne bakuŋŋaana abakulembeddeko ku clubs ez'enjawulo ne bawanga testimonies zaabwe, naddala clubs eziddukanyizibwa abantu ssekinnoomu ne clubs ez'ebitongole. Kubanga ez'ebitongole nawulirako ttiimu ya Posta ekyagijjawo mu mwaka gwa 1995 yatuukira ku luzanyo lw'akamalirizo olw'ekikopo ekya Uganda Cup. Ensimbi ezaava Kaguwa Munakivu Stadium zezayawulayawulamu boodi ennamba eya Posta. Ttiimu neekoma. Bw'olaba ebitongole ebirala nga Umeme oba kakati bagiyita UEDCL bakubako wano ku mupiira, sigamba nti nno Uganda yalekeraawo okwota amasannyalaze ng'ogwali omulimu gwabwe omunene, sigamba nti oba ekitongole kyaggalawo. Ekitongole weekiri ne football club tiriiwo. State House Uganda tebeeranga kaawo nga terina State House. Naye kati bw'owulira ono Ibrahim Sekajja kati yafunye promotion mu coaching eri mu USA, y'omu ku bazannyi abaazannyira mu ttiimu eya State House. Ne kubira ddala omupiira ng'erina abazannyi ba Wilson Gaya abaali balina touch empitirivu obulungi. Naye wadde Uganda tebeeranga kaawo nga terina State House, kati State House terina football club. Bank of Uganda naye baali balina e football club, nakati Bank of Uganda weeri. Sigamba nti baayavuwala, siga naye ndowooza ebitongole bikyusa nkola, poliisi neevaawo. Kakati bw'ova ku bitongole ebya gavumenti n'abantu ssekinnoomu bazze nga bajjenta mu nzirukanya n'enkulembera ya club n'okuvujjirira. Ne watabaawo byebuuzibwa, si kubuuza abantu abo lwaki mukivuddemu, naye tuba tulina okwekolamu omulimu okuteekawo embeera eyeetangira ekintu ekyo bwe kityo. Oba tuteekawo kasendabaguzi eri abo abaagala okuteekamu ensimbi, ebyo tusobola obikubaganyako ebirowoozo nga bannamupiira. Ebungereza omusimbi guyiika kati akatale akaasoose akadirisa akagguddwawo kaggaddwa ate kajja kuddamu kaggulwewo nga 16 guno omwezi. Era kano akatale okusinga wadde tebaakugidde ye klabu yonna yawadde yagala ggula, naye okusinga baabadde baagazaako okuyamba ku clubs ez'Ebungereza eza Europe kutwaliza awamu ezigenda okukiika mu mpaka eza FIFA Club World Cup ezengedde. Era Bungereza wokka mu space ey'ennaku 10 zokka obukadde 4 obwa pound bwagudde. Era mu kaseera nga Liverpool ekyalemereddwa okusonjola Florian Wirtz okumujja Bayer Leverkusen, Man United kakati ye ttiimu ekyasinze okusaasaanya ssente nnyingi mu transfer ey'omuntu omu, kubanga omuzannyi eno Matheus Cunha enzalo y'e Brazil bamuguza obukadde 62 n'ekitundu. Bw'ogenda ku gundi ono Dean Howson
ayinza okubanga ye defender akyasinza okugulwa ensimbi ennyingi mu tiimu ya Real Madrid obukadde 50 okuva mu FC Bournemouth naye oye ate babadde bafulumya bufulumya mpozi ne Jean-Claire Todibo kati naye akakasiddwa okuva mu tiimu ya Nice najja mu West Ham ku bukadde 36 mu emitwalo 3. Ryan Etienne y'omu ku bazannyi abeegasse ku tiimu ya Man City ku bukadde 31 ne Ryan Cherki gwe bajja mu tiimu ya Olympique Lyonnais aba Man City ku bukadde 3 mu emitwalo 45. Pep Guardiola sajja kyafumba wamagwe akyewulira kubanga tubadde tetunnaba kumanyira bulungi musimbi gwasaasaanyiza mu mwezi ogwa January gwokka obukadde 17 bwe yateeka ku Omar Mamouche, Nico Gonzalez, Vitor Reis ne Abdulkadir Kusanov. Naye kakati wuno ayongeddeko era mu kaseera ke kamu ne Tijan Reinders omuvubuka oyo Mudachi yabadde midfielder of the season mu Italian Serie A naye wuuyo ajja okuva mu tiimu eya AC Milan. Musajja abantu be abakuŋŋaanyiza nga bukyali klabu z'endala zasuubira okuvuganya nazo zinaagenda okuyingira pre-season nga bano bo bakubyemuko ku mipiira egiwerako kubanga mu bibinja ebya FIFA Club World Cup buli club egenze erina okusambayo waakiri emipiira 3 okutuuka ku luzanyo lw'akamalirizo oba osambyeyo emipiira 7 kati kijja kusinziira ku mipiira emeka Man City gyeneesamba okuva ekibinja kibalimu mulimu Wydad Casablanca mulimu Emirat Club Alain okuva eri mu Bawalabu mulimu ne club ya Juventus. Kati abavubuka ojja kubalabako naddala mu kaseera nga ne Mateo Kovacic bamulongoosezza evviivi tajja kubeera mu tournament eno kitegeeza nti abavubuka bano Tijan Reinders Ryan Cherki oyinza okubalabako ne Nico Gonzalez ndowooza ne Rodrigo Cascante ebbanga lyamaze ku ndiri ajja kujja naye akoonemu kyakoonyeemu. Kale omusimbi bwe gutyo bwe gugenda naye bw'otunuulira ekibalo kya Man City wadde nga ensimbi zigenze nnyingi naye ate balinako engeri gye beebalamyemu omusimbi ttiimu ya Bayer Leverkusen gweyagala okukuula football clubs ku muzannyi Florian Wirtz. Jjukira nti nno Man City yasooka okusonga ku muvubuka oyo kati Bayer Leverkusen nayo kye yakola n'ezuukuka n'emanya nti olaba Man City emusongako awamu maggwe mulenzi alabika wa muzinzi ne basuubira nti nno kabagira bateekawo embeera ey'akatale nti kaggule clubs zongere okweyogeza naye Man City yasirika busirisi nsimbi ze yawaayo yagaana okwongerako. Naye kati bwetwogerera bino Liverpool tiimu etamanyikiddwa nnyo kusaasaanya musimbi mungi ku muzannyo omu ndowooza baasemba 218 bwe baagula Virgil van Dijk ku bukadde 75. Awo awalala wonna abazannyi babadde bafuna balabise nga babadde balayisimuko babadde tebagula nnyo kujjako ne gundi oyo Darwin Nunez yagira ku musimbi mungi wadde tegusuka bukadde 75 naye mu butuufu akaliba kakubye kabadde ka luzunzo tekaweze. Naye bwe kibanga Bayer Leverkusen eyagala kusindiikiriza n'okusikiriza ttiimu ya Liverpool eveemu kumpi obukadde bwa paundi 127 ku muzannyo omu. Kati ate awo Pep Guardiola yajja kulabikanga ow'enjawulo ajja kugamba nti wa mulenzi yali atwereegeza bwereere kubanga mu nsimbi ze bamusabamu obukadde 127 yo Man City ekutte obukadde 18 nefunamu Ryan Etienne namba 3 nefunamu Ryan Cherki nefunamu nono mulenzi Reinders agenda okuba mu midfield. Nekibanga kitegeeza nti bo munnange ekintu bakibaze mu nsimbi ez'omuzannyo omu bafunyemu 3 ate nga balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kasookanga Benjamin Mendy afuna bizibu nga namba 3 owa ttiimu y'abannaffe abo aba Man City wabadde tewaddangawo specialist namba 3 ebiseera ebisinga badde bakenekayo bukanisi oba nga kiva mu butetenkanya bwa Pep Guardiola nga alinako byafumba oba nga abazanyi kubula bubuzi
kubanga abazanyi abadde basinga naddala Josko Vadio ebbanga lyonna litwamulaba ku tiimu y'eggwanga erya Croatia ne mu tiimu ya RB Leipzig gye baamugula musajja yali central defender naye batuuka omukubisa namba 3 ate naye abadde alabikiddeyo bulungi naye nga Pep Guardiola yali aleeseewo enkola ng'akubisa ba central defenders across back 4 nga bonna ba central defenders bw'ogezaako n'obikulabikulako n'osomaasoomako ne weebuuza nti omusajja ono kino akola kyaki bannamawulire bawandiika ne bagamba nti Pep Guardiola alina okukkiriza nti central defender tatera kuba mwangu okuba kyenga n'omuyitako okusinga specialist namba 2 oba namba 3 era tubadde tulaba oluusi nga Nathan Ake oluusi nga yakuba eno mu 3 wadde ya left naye esigama nti no buli wa left alina kubeera namba 3 tubadde tulaba Manuel Akanji oluusi nga akuba namba 2 naye nga ffenna tumanyi nti no central defender kale oba kyava mu butetenkanya bwa Pep Guardiola oba bazanyi kumubula naye ekituufu kiri nti specialist namba 3 mu tiimu ya Man City abadde taliiwo okumala ebbanga ate bweyongera n'obikulabikulako ko n'osomako omulenzi ono Etnuli abadde mu tiimu ya Wolverhampton Wanderers baamwegezaamu 2-2 ndowooza gundi sporting director Tixibe Gristan n'abireka mu fayiro ate laba omulenzi bwajja n'afumuka omupiira ogubadde omungi ennyo mu tiimu ya Wolves wadde ng'aliwo nga sporting director Hugo Viana mupya naye kirabika baagasse wamu notisi ate olwo bwe weebuuzaako ku Pep n'agamba ayagalayo namba 3 awo kiba kisalidde mu ntamu naye nga okudda ku nsonga ya Florian Wirtz Liverpool ebadde yasonjolayo dda Jeremy Frimpong kirabika bbiri ya Liverpool egenda kukyukamu kwegyo tubadde tulabawo Frimpong akatinga cross byonna by'oyagala abikola bw'ajja mu maaso nga wing back right abantu ajja okubira ddala kyenga nga namba 7 either abakuba akatimba oba abakube mu cross era neeyisaayo mu kujja mu maaso ayagala okufaanaganamu omulenzi Ashraf Hakimi ono wagundi owa tiimu ya PSG oba lino eddenzi lino Denzel Dumfries lidaakirinne erikuba wing back right eya tiimu ya Inter Milan kwegamba omuzannyi oyo atali rigged kugamba nti nno nze nkuba 2 ng'era omulaba neneeyisaayo kuba namba 2 bw'ajja era janga defender bw'atuuka mu wingi era balowooza kuba crossi naye waliwo ba wing back bano nga ye asobola n'okweyisiza ddala nga winga naye ate bw'ojja kuba omwetaaga mu by'okuzibira ng'ate yakomyewo dda oyo Jeremy Frimpong Florian Wirtz oyinza okulowooza nti ekimu ku bigendererwa ekisooka omupiira agumanyi ekyokubiri Liverpool eyina ekisooka okunyweza quality yaayo n'okwongera okulinyisa quality mu individual players ne mu bitongole ebyenjawulo naye ate n'okutwaliza awamu okurefreshinga squad eno kubanga abazannyi bano bwe batunuulira abawangudde ekikopo kya league season ewedde abazannyi abo babadde ne Liverpool okumala ebbanga abasinga be bamu ku abo Jurgen Klopp babadde akuluusanya okumala ebbanga era kyova olaba nti nno kyabadde nakyangu okuta Alexander-Arnold Trent agende kubanga naye omu ku abo abaluddewo si lwakuba nti omupiira takyagumanyi naye bayinako abazannyi bwe batuuka ne batalagga ne bafuuka step nga tebeeyongerako ate nga tiimu eyina okusomoozebwa okwenjawulo kuba kakati Ancelotti ne Liverpool ye gyagenda okuleeta bagenda kubeera n'okusomooza okwenjawulo luli wabaddewo abasaasira omusajja mupya n'agenda ng'ayitawo kabalaza mpolampola ogenda okulya maaki agiwangudde n'eyokubiri n'eyokusatu bw'atyo season yagenza okugwako emipiira 38 nga yasinze okuwangula emipiira emingi naye kakati eyo mask season ejja kuba evuddeko ate ng'olina okugenda mu Champions League oddemu ovuganye ku bikopo ebirala byonna omwabadde ne ogw'ekikangabwa Plymouth muyajjidde mu Liverpool mu FA Cup era tiimu ennene bwetyo nga profile ya Liverpool tosobola kugamba nti bali bajeemu kubanga abaana bataddemu second 11 tiimu erina okubeera nga eri selected kitegeeza scouting network erina okuba nga eri awake okuyungula abazannyi abo nolwekyo tiimu ennene teriiko mbu eno tiimu nto ate ndowooza n'okwongera okuteekawo diversion ku Mohamed Salah kubanga Mohamed Salah abadde atunuuliddwa nga ebiseera ebisinga obungi nga yatambulirako Liverpool byeneekola ku byeteekole era mu kaseera
ebiseera bisinga nga yasalawo Liverpool eneegwa amaliri ku Liverpool eneeteeba ate sigamba nti addawo neyeefulafula bize nti abaliko abasala nti abakola ye akuba business takiyeesooka ejja wano mu ssente olugira nga abamaliriza asisita ayinza okuba takoze nnyingi bw'ogeraageranya ku goolo z'ateebye naye bw'otunuulira ku table ye yasinze byombi yasinze asisita ennyingi yasinze ne goolo ennyingi nekyongera okulaga nti nno abadde wa mugaso nnyo ate kumpi omupiira gwonna gwakubye gwonna abadde akuwa ogwo gwakuwadde sizoni ewedde nolwekyo omuzannyi oyo taba kyuma bw'oteekawo ng'osobodde okufuna omuzannyi nga Florian Wirtz asobola okuteekawo ekisooka ka diversion yako okuyambako Mo Salah okutuukiriza emirimu gye naye ate naye yennyini asobola okweteebera asobola n'okusalawo match kati tulinza okulaba emirimu egyo engeri gye bagenda okugikolamu singa Florian Wirtz banaaba bamufunye nemuli olowooza nti nno waliwo era ebitongole ebirala ebyagala okwongera okusitulamu kati bw'otunulira abamu ku bavubuka be basambisa olabanga abakonye nti nno waakiri oba banditambuddemu ne banoonyaako ku mupiira awalala ng'olaba tebasituse bulungi kaakati oyo omulenzi Harvey Elliott sirowooza nti nno okujjako nga ye yali designed nti buli kiseera ajja kubeera backup naye tulabangawo mbeera yonna bw'asitula mupiira wadde okumuteebereza nti nno ekiseera kijja kutuuka nga Mo Salah ne waaba taliiwo tojulira kubanga Harvey Elliott waali asobola okukubiramu maaci eyo emu maaci ebbiri mu space ye maaci 10 nakubirayo maaci ezibiri wadde ziba teziddiringana naye bw'omutobekamu obulungi asobola okikuwa naye muli olowooza nti nno kano kandibadde kaseera oba n'anoonyaako ku challenge awalala Liverpool nereeta omuntu lumu ng'agenda kukwatirako Mo Salah kubanga Mo Salah wonooba omusuubidde okukubira mu Premier League nakubira mu Champions League nakubira mu FA Cup nakubira ne mu Carabao onooba tomusabye bingi naddala ng'abadde abikoze okumala ebbanga kaakati omuzannyi omulala gw'oyinza okulowoozaako okutambula mu Darwin Núñez sirowooza nti nno Darwin Núñez anaasobola okusituka n'asukkako awo ku kyatulazeeko sizoni ewedde bw'ogeraageranya yellow card ze yafunye nnyingi okusinga goolo ze yateebye yafunye yellow card 8 yateebye goolo 7 musajja yagula obukadde obusukka 7 ng'alowoozebwa okuba nti no mulabyeko ku basaagi ya Aguero ate ono bonna bonna abakubya kaga naye bw'ajja n'akuba bugoolo obwo buculuculu kisoboka okuba nga enneeyisa ya kilabu emubodde buboozi ng'asobola okunoonyayoko ku mulimu awalala n'omuzannyi omulala yono Federico Chiesa taluddeewo naye waliwo abazungu we bagambira nti tekikwetaagisa kunywa nnyanja yonna okumanya nti nno erimu olunnyunnyu ne bw'oteekako buteesi olugalo bwoti n'okombako kimala okulaga tekikwetaagisa nnyanja yonna kumala ginywa naye ne Federico Chiesa ono wadde twali tumulabyeko ng'akuba omupiira ogusukka ku guno gwe yalazeeko alabika ng'atagenda kweyongerako ndowooza anoonyezaako awalala aw'okukolera aba asinga ne gundi ono Arnold Trent ke yagenze oba ne Andy Robertson yandigenze kubanga kumpi emirimu Arnold Trent ngeri gy'abadde agikolamu ne Andy Robertson bw'abadde agikolamu kati oluusi oyinza okumuta mu ngeri ya kumuwa entandikwa empya elsewhere kubanga alabisenga ne Costa Simicas nga naye tamusindiikiriza kimala era nga kizibu nnyo okutunuulira maaki eziwerako n'ogamba nti Simicas kaaliwo nti ye Robertson ne bwakita kina bisenga kibadde tekinnaba kuvaayo bulungi bwekityo n'olwekyo abo abazannyi abo oyinza okubalowoozaako mu ngeri eyo bwetyo kati bw'ogendako mu nkambi ya Chelsea nayo yina ebibuuzo ebyayo abamu ku bazannyi abasinze okulabika obubi mu mujoozi gwa Chelsea bebo ababadde bakuba ku side eya left
mabega keri namba 11 yazanyibwanga bazanyi ba left ye kakati babifuula na wano mu Uganda bobiri bajona kakande sajja wadyo ne yabantu abakangire eno ku left ne wankubadde gwa abadde agoberera sports club Villa no dayo ku Philip Sozi ne Philip Sozi ne yasambanga bwatyo ne kakati kuno muyaga nago gwajja ogwaba inverted wingers oba bayita ba wing forwards na yebo tunulya ba wing forward aba side ya left eya timu eno eya Chelsea nga wali olabyeko Eden Hazard nga side ye muja ayita wali olabyeko Arjen Robben ne Damian Duff nga no bazanyanga ba inverted winger mu timu yemwe ya Chelsea kati bolaba bano bagundi ba Raheem Sterling ba Joao Felix ba Christopher Nkunku ba Jadon Sancho kintu tebakikubiye bulungi era byo tandiko gamba muti nno oba kati abazanyinga wano gundi Joao Felix oba bandi mutadde oba ne Christopher Nkunku yandiyizaako emirimu awalala alabikanga watagenda kuvaawo naye ate ffenna tujjukira nti ono siyo Christopher Nkunku eyagulwa mu RB Leipzig n'ayitibwako ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa manyi Bufalansa erina abazanyi bangi ate balungi naye batuuka okuwaganyayo n'okubayo maaki emu oba bbiri naawe olina okwetunulako noga kirabika akapiira nkubye kanyuvu naye abavubuka abo tebalabise bulungi kati no Raheem Sterling gye baamwazika mu ttiimu ya Arsenal alabika tataddewo obujulizi bulaga nti nno Chelsea bino byesubiddwa sizoni ewedde nga taliiwo n'olwekyo ndowooza wingi eyo ya left eya ttiimu ya Chelsea erina okusalibwa ku magezi bw'ovaako awo United ogitandikirawa kumpi ttiimu yonna wandyagadde giiwa bwiyi si lwakuba nti abazanyi babi naye lwakuba ennono omukulu gyatembeeya eboola abazanyi abasinga obungi naddala ng'abazanyi abo omukulu aliwo Ruben Amorim yabasangawo nekirabika nti nennono ye agibakakaatiseeko bukakaatisi abazanyi abagenda nga bakusuwazaamu abo bo kale naye okusuwazaamu kuno kuba kuyinza okutwala ebbanga nga tekunnaba kugguka kati ate mu kaseera ke kamu tolabanga bano ba Man United, Arsenal, Man City, Chelsea bagenda kubeera ku pressure olw'ebyo bye baakoze ne bye bataakoze season eri ewedde kati ate ne bateekako ne Champions League. Man City Man United eyina okuyimirira mu kifaananyi ekiraga nti obutakiika mu Europe is a blessing in disguise. Nti bannaffe mu mugendeeyo mukuluusa n'ebyammwe tumugenda tusanga wano nga tuli fresh tutulina mupiira mu wiki wakati bwe tusemba okuzanya ku weekend ne tuba tusembye okuzanya Sunday mugenda okugira mmwe nga muva eri mu kukabasana mu byammwe ebya Champions League ebya Europa Conference ffe mutusanga tuli fresh munaatuwulira kati awajja kubeerawo ka pressure ak'enjawulo mu nkambi ya United. Ekintu kino United okunyukira mu kifo ky'e15 kyabaduguze si abawagizi bokka naye n'abakulu abatambulirako ensonga eno waggulu naye baleseemu akawaayiro akagamba nti musajja mupya naye tebaafuddeyo kugamba nti nno okugundiira mu klabu anaagira akola biki. Awo ekibuuzo ekyo tebannaba kukiddamu. Ekyokuba nti nno waakajja ku klabu ng'osuubiddwa okuimprovinga ekyo ky'okozeeko olina okubaako by'okola amapeesa g'onyiga okulaga nti nno wandyagadde improvement. Matas Cunha we yazze ayinza okubeera e plus naye tomanya ebintu by'omupiira ng'era United wetulaze abasambi basobola okusigala nga balungi ne playing environment nebalewesa okujjayo obusobozi bwabwe. Akati awo tugenda kulinda bulinzi okulaba naye nga wajja kubeerawo ka pressure ako naddala nga Napoli eyeeyisizza nga Man U season ewedde teyabaddeyo na kapiira n'akamu mu Europe. Kati bano ba Inter Milan, ba AC Milan, simanyi ba Juventus, simanyi baani ne bagenda eri ne bakuluusana bakomawo akatuuyo kabakabo bawejja
Napoli ngewumudde kati ate Scudetto teyagitutte. Wajja kubeerawo entaputa y'emu nga bagyetaagisa Ruben Amorim. Bwe wabeerawo entaputa eyo oba onoogituukiriza oba toogituukirize tekigaana pressure kubeerawo. Naye tulinza okulaba engeri nabo gye bagenda okwetereezaamu. Akati naye nga mu United waliwo abazannyi abatasenvudde kimala. Bajjukira tubaddeko ku Chelsea ne Liverpool ku bazannyi abatasenvudde kimala. Kati ate yo United okusenvula kwa mirundi ebiri. Okusenvula ekimala ku ggwe ng'omuntu n'okusenvula ekimala ku lw'okusitula ttiimu. Kati United weeyina obuzibu osobola okulaba ng'omusambi asenvudde naye nga kyasenvudde tekirina ngeri gye kisitudde mu ttiimu. Kwogwo omuteeko ono Hoyland ye yandigenze n'afuna w'akolera n'afuna we bamanyi bye yeetaaga. Ono Luke Shaw akusobera buli season ejja mugamba naye neddako munaamuwulira ogenda okulya muri mu season 6 oyo baamugula dda ndowooza oba gundi yamugula Louis van Gaal eri 2016 agenda kuyingira myaka 10 naye buli mwaka naye neddako munaamuwulira kati bw'otunuulira wing back left engeri Ruben Amorim gy'ayagala essambibwemu n'okutuuka okuleeta Patrick Dogu. Enneeyisa ya Patrick Dogu newankubadde ng'oluusi ayiwawo cross eziri obvious nga tazolutaneetinga olaba nga Luke Shaw si bw'atyo. Kyova olaba Luke Shaw emipiira emitono gy'azanyeeko babadde basinga kumuzanyisa mu back 3 mu kifo ekyandibadde kya Lisandro Martinez. Luke Shaw oyo ndowooza naye yandikumbye n'anoonya w'akolera. Gundi ono naye akusobera Mason Mount yakubye goolo ne zinyirira okufa obufi mu semi-final eza Europa. Naye atulika butulisinga popcorn tasobola kutungirirawo match ziweranga 5 nti no musajja singa teyabaddemu United yebadde ewedde. Kati omusambi bw'atyo batajja mu ttiimu erina byebanja bingi ate nga ttiimu nnene nga Man United. Abangereza bali mu kudooba bawoloma esigadde omwaka mulamba FIFA World Cup ebumbujje mu ggwanga erya USA, Canada ne Mexico. Naye akapiira ke bakubyeko mu ino international break ekomekerezebwa kabamazeemu amaanyi era wazzeewo n'okubaganya ebirowoozo ebuusabuusa oba Bungereza eneesobola okuteekawo omukululo ogutegeerekeka mu World Cup eddako. Bawangudde Andorra goole emu ku bwereere. Andorra ne mu FIFA rankings Uganda egisinga naye baatitibanye nga goolo tezinywa. Kakati ate yo Senegal neebakuba mulamba goolo 3-1 mu mupiira ogw'okwegezaamu. Eno Senegal ye ttiimu esoose okuba ku Bungereza ng'eva mu Africa mu mpaka ku senior level. Babakubye omupiira emipiira 22 gye babadde basisinkana ttiimu ez'enjawulo okuva mu Africa. Bawanguddeko emipiira 15 ekibi ennyo okugwamalira emipiira 6. Nakati wandirowoozezza nti mu kaseera Big 3 mu national team football engeri gye baasanyalala Big 3 ye Brazil, Italy ne Germany. Kubanga bano bonsatule bagabanye oba beegabanyizza World Cup trophies eziwerera ddala 13 namba nga Germany ne Italy buli omu ayinako 4, Brazil ng'eyinako 5. Kati bano abalala basajja battu ne babalekera okugabana obukopo 9 obusigaddewo. Bo bali ba Big 3 nga bayina 13 biramba. Kakati Bungereza wandirowoozezza nti kano ke kaseera muyandibadde yeefugira space eyo bwebanga eyagala okugenda ku lukalala olw'abanene. Kubajjukira Bungereza yinayo World Cup emu. Wandirowoozezza nti bandibadde bazadda obujja obuwanguzi bwabwe kuba baase ekikopo kye baawangula kya 1966 bwe kiba nga ne Argentina eyawangula
mu 1986 naye obuwanguzi bwayo yabuzizza obujja mu 2022 mu kaseera ke kamu Bungereza nga eri mu kyeya eky'ebikopo Bufalansa nejja newanguliramu ebikopo 2 nesinga ne Bungereza kuba Bufalansa bawangudde 2018 ne bawangula ne 1998 mu kaseera ako ne Spain yali tawangulangako naye n'awangula nga kuguno omulundi ku mupiira Portugal gwe yasambye mu UEFA Nations League nayo atandise okukangaza tawangulanga ku World Cup era naye bw'anaatuuka okuvaayo najja okuwangula oba ebya 2026 Bungereza yandibadde yasituka ddala nga omupiira gwabwe bagwogerako ebyamasavu bingi liigi zaabwe n'abasambi baabwe be basinga okwettanirwa naddala bannayuganda bandibadde waakiri beewaganya ne baoccupyinga space eno eriwo erekeddwawo ba big 3 kubanga ma big 3 Germany ye yakasembayo okuwangula ekikopo juzi 2014 naye okuva le yawangula ekikopo ekyo 2014 teddangamu kuva mu bibinja Italy yawangula World Cup ya 2006 naye ng'ogyeko ye baali bazeemu okuva mu kibinja ne 2010 tebaava mu kibinja ne 2014 kaakati ate kye baakola mu kifo ky'okuyimprovingira ate World Cup ya 2018 ne ya 2022 tebazeetabyemu kubanga tebaayise mu kakuŋŋunta Brazil yo yasemba kuwangula 2-2 ku bamemba ba big 3 yekyalakasidde bw'ogigeraageranya ku bannaayo kitegeeza space eyo weeri esobola okubeera occupied by tiimu yonna enteeketeeka obulungi nga evudde ku bya hype ebeera mu mawulire naki nene bakubira ddala omupiira ogwa business naye wandirowooza nti tiimu yandibadde Bungereza naye Bungereza emipiira gino gyerazeeko kirabika nga eyinza obutoccupyinga space eyo neweesanga oba Argentina nga yazzeemu n'awangula ekikopo n'ayingira ebikopo bye 4 oba Bufalansa n'ayingira ebikopo bye 3 oba Spain n'ayingira ekikopo kye ekyokubiri oba Portugal n'awangula ekikopo kye ekisooka kujja kuba kusoomooza kw'amaanyi eri bannansangwa aba Bungereza. Senegal byabasobodde goolo zabadde 3-1 twayongedde okulaba obuzibu bwa Bungereza buli mu fullback positions namba 2 ne namba 3 zikyagaanya okutereera bano baluku show ba Ben Chilwell ebintu byabalemadda tubadde tulaba ennaku ezo nga batandise kuteekayo Rico Lewis musajja wa ddyo olusikiran Trippier kati bali kuono yanga wa Arsenal Lewis Kelly gwe bagira wandirowooza nti no wandibaddewo omusajja akakasenga yakubaawo twagenza okulaba nga ne Curtis Jones midfielder gwe tumanyi mu Liverpool nga gwe bakubisiza namba 2 naye nga Bungereza erina ba Reece James erina ba Alexander-Arnold Trent erina ba Kieran Trippier ne kubuliddwako ba Kyle Walker kubuliddwako anyweza namba 2 eyo ngeri eri convincing kati obuzibu obwa defensive midfield obwo bubaddewo okumala ebbanga kuviira ddala mu biseera byaba Paul Scholes ba Steven Gerrard ba Frank Lampard nga bonna obalabanga ba attacking midfielder naye ng'oli bagoomya talanta ye ne bamukubisa defensive midfield kati twagenza okulaba bwe basambye nagenza okulaba Jordan Henderson ne Conor Gallagher nga bonna be baliwo bonna kye basobola kugenda mu maaso nakuba paasi eyo mpanvu egenda mu maaso kati essaawa yonandoza baagala kuleeta ono omulenzi wa Crystal Palace Adam Wharton kaakati waliwo n'ekizibu ekirala ekyabalefuta Phil Foden Bukayo Saka Cole Palmer ani alina okutandika lwaki era ng'agenda kweyisa atya kati Bungereza bwetyo bweri mu kattu naye yo Brazil yayongedde okutuukiriza ennono yaayo yayiseemu win eyasoose ya Carlo Ancelotti nga coach yawangudde Paraguay goal emu kubeera ya Vinicius Junior naye ne basobola okugenda mu World Cup ne win eyo yokka tewaliwo kiyinza kugiremesa ku mipiira ebiri egisigaddeyo okuva mu top 6 teams ezigenda obutere mu World Cup egenda okuddako mu mwaka ogujja kati jukira nti no Brazil liggwanga lyokka eritalemererwangako kuzanya mu World Cup yonna abalala bazze nga balemererwa kubanga gundi Germany kale World Cup yasooka 1930 yali invitation tebagiyita ate 1905 bali band olw'ebyo bye baliko mu sematalo kakati abo baasubwamu ezo Spain yo teyayingira mu 1930 mu 1938 Spanish Civil War olutalo lwali lunyooka tebajja
naye ate 1954 n'58 ne 1970 balemera mu kakungunta nga Uganda bwogiraba bweri. Kyekimu ne gwange lya Itale, kati ate yo Itale yino ne kuguna omulembe ekyalimu okuyitamu. N'olwekyo Brazil yayongedde okutuukiriza ennono yaayo, tewaliwo World Cup egirema kwetabamu. Ne kuguna omulundi baabano baayiseemu, okugjako bambi Alexis Sanchez ali mu kukaaba, aweereza n'okusaasira kwe n'okwetonda eri bannakire n'abamwagaliza. Chile yo yakakasiddwa tegenda kukiika, eno World Cup yaayo yakusatu eddiriŋŋana, ebintu nga bibatuga tebayitamu. Akati ndowooza Sanchez ayinza n'obutadda kuba n'emyaka naye gigenderedde. Kale katukomi wano, mwebale goberera. Nze Romance David awangaale Ssaabasajja.